wabyerabirwa naye n'olunaku omuyimbi Judith Babirye lwe yayingira ekisaawe ky'ebyobufuzi by'eggwanga Uganda lulijjukirwanga. Gwatamanyi Judith Babirye mpozi nga wazaaliddwa ggulo mu kyalo omuyimbi ow'ennyimba eza Yesu ezitendereza omutonzi bannabuddu ze bayita gospel music, era nga n'ekyokubeera munnabyabufuzi tosobola kukimuggyako kubanga yatuuka n'akibeera. Ono gw'olaba yali musumba mu kkanisa emanyiddwa nga New Life Deliverance Church e Makindye mu kibuga Kampala, naye nga bwe kiri nti akugoba tabulwa kyakusuuza atooleka mujaguzo zivuga ne weeyuna ekibira. Munnange gye byaggwera nga Judith Babirye adduse mu ggwanga lye agenze ku mawanga. Judith Babirye yazaalibwa ku kyalo Nnyenga mu disitulikiti ey'Ebuyikwe, era nga naye yalina abazadde ng'abaana abalala okwali omwami n'omukyala Mukooza, era ng'ono yatonnya ku nsi kuno ng'ennaku z'omwezi 23 Septemba 1977. Bw'atyo n'atandika okusoma ku Nnaalinnya Lwantale Primary School erisangibwa mu disitulikiti ey'Eruweero. Eno yeeyongerayo oluvannyuma lwa primary n'agenda ku Ndejje Senior Secondary School n'asoma O-level. Oluvannyuma ne yeegatta kuyiga nga secondary school gye yamalira A-level, era ng'eno yagituula mu mwaka gwa 1998. Judith Babirye ng'omwani yali ayagala okutangaaza ebiseera bye by'omu maaso yeeyongerayo ku ssettendekero wa Makerere, era n'akoonola diguli ye mu by'obulambuzi emanyiddwa nga Bachelor of Arts in Tourism mu mwaka gwa 2001. Era nga bwe kiri nti akaliba akendo okalabira ku mukonda, Judith Babirye ebyokulya mu ndago yabitandika akyali mwana muto, era bwe yali mu siniya ey'okubiri ku Ndejje Secondary School yawangula empaka ez'okuwandiika oluyimba lw'essomero giyite School Anthem ezaali ziteekeddwawo, so nga ate ne kuyiga nga secondary school gye yasomera A-level, era nayo yawangula empaka ze ezimu, ekintu ekyamwongera ettutumu mu kuyimba. Bangi Judith Babirye bamumanyira ku zimu ku nnyimba ze ezasooka okwali Wambaatira n'Omusaayi gwa Yesu gumala. Ono okwali okuyunja kwe kwali okussa anti teyassa mukono okuva lwe yatandika okutuusa lwe yakuba oluyimba olumanyiddwa nga Beera Nange olwamutuusa n'okuwangula awaadi. Ng'omukyala yenna bw'abeera nti olumala okusoma ate kye kiba kiddako, era otandika okubuuzibwa omwami. Ono yafumbirwa omusajja amanyiddwa nga Niiwo, era ne bazaala omwana ow'obuwala. Newankubadde nga tebyatambula bulungi, mu January wa 2017 Babirye yateekayo okusaba kwe mu kkooti ng'ayagala baawukane. Babirye akubye ennyimba nnyingi okulya Mpisizaawo, Golokoka, Wannonda, Maama, Wambaatira, Beera Nange, Eno Mbaga n'endala nnyingi, era nga alubamu ezimu ku zansinga omukolera kwe kuli eyabeera Nange mwaka gwa 2006, Yesu asobola mu 2007, Nzijukira 2008 ne Wanjagala mu 2011. Ekituufu Judith Babirye yayimba ng'omwana ow'obuwala alya mu ndago ne bw'obeera oli ku leediyo owulira nga Mwoyo Mutukuvu akutiiriikako. Kati saasira Niiwo gwe yali asula naye mu buliri, era olw'eddiini yali ennyikidde Judith Babirye. Ono oluyimba lwo lwabeera Nange lwakwata omubabira ensi yonna, nga terusosola mu mawanga, terusosola mu ddiini, kubanga n'omusiraamu wamusanga ng'amuumuunya Beera Nange, era luno lwamuwanguza engule eyategekebwa mu mpaka ezimanyiddwa nga Pearl of Africa Music Awards. Naye munnange Judith Babirye yawuniikiriza ensi. Ono bwe yagaana okugenda okunona engule eno ng'agamba nti abavujjirizi b'empaka zino batunda mwenge, ate nga ye omulokole takwatagana na mwenge. Naye kino tekyayigula bategesi ttama, era bo baasigala mu maaso n'engule ye olw'ensonga nti yali emaze okumuweebwa ng'omukyala asinze okuyimba omwaka ogwo, era nga yalina n'oluyimba olwa solo oba luyita olwa singo olusinze. Omutegesi w'empaka zino Mulindwa yagamba nti ekyababiri okugaana okujja tekimugaana kubeera nti yawangudde, era yawangula ekyo tekisobola kubeera nga kikyusibwa. Bangi bamwogerera nti yeeraga olw'okugaana okunona engule eno, kyokka ate abamu ne bamuwagira olw'okuba nti 10 terikyawa omu. Naye nno munnange kino tekyakendeeza ku ttutumu lye yadde n'akamu, era yasigala ayimba. Naye nga bwe kiri nti abaana ba Mukama bwe bagenda okukiika n'abasitaani bajjiramu, era sitaani bw'omulengera mugobere wala, kubanga olaba yagezaako n'okukema Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ate ffe abantu laba sitaani bw'atambuza obugere mu kitone kya Judith Babirye mu mwaka gwa 2016, bw'atyo n'amukema ayingira ebyobufuzi, era ng'ono yajjira ku tiketi ya NRM
bw'atyo ne yeesogga paalamenti ya Uganda ng'omubaka omukyalo owa disitulikiti ey'Ebuyikwe mu kisanja kya 2016-2021. Mukazi wattu kyatamanya nti eno ye yali entandikwa y'ekigwo kye, anti bagamba ebyobufuzi kazannyo kakyafu, politics zedda tegeemu, kubanga bw'okayingira oba oyina okkubwa amayinja, oyina okuvumwa, oyina okukolwako buli kivve kubanga oli munnabyabufuzi. Judith Babirye ajjukirwa nnyo mu biseera byatogikwatako olw'ensonga nti yavaayo mu lwatu n'awagira nti abantu b'Ebuyikwe bamugambye agikwateko ate ng'abamu munnange baali tebaamugamba. Ekyo ne kimukyaya Judith Babirye. Ekyamala eggobe mu kibya kwe kukwatagana ne mubaka munne amanyiddwa nga Ssebulime, ne bagwa mu mukwano ne baagalana nnyo, ne sitaani bw'atyo n'abayambako okubagumya gye byaggwera ng'ennamuseze ku nnyoge bagudde mu mukwano ogwabaleetera n'okufuuka abafumbo. Abantu bangi nnyo baavaayo mu mukwano gwa bano nga bagamba omukwano gwa bano teguli lwiyo era si mutuufu, tegulina kugenda mu maaso, babiri alimba, babiri asaana yeenenye, ate nga n'omusajja gwaliko siwuwe ekigambibwa nti yali musajja mufumbo, naye nga bwe kiri nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Bino byonna abantu babyogeranga Babirye bimuyita ku mutwe. Kale wakati mu mbeera eyo Judith Babirye yaddira obukyayi obw'ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi nabyo byali bimujje ku mikwano gye mingi, omwali Bobi Wine, Erias Lukwago n'abakooba nga bano tebakyakabala kambugu olw'ensonga nti baali baawukanye mu ndowooza. Kati ate raba bwe gujja gumusuula mu by'obufumbo, abangi kye baalabanga obukaba, naye olw'okuba nti omwana ow'obuwala yali ayagadde omwana ow'obulenzi Paulo Musoke Ssebulime n'akunakuna, baatuuka n'okukola obufumbo obw'ekinnansi traditional ceremony nga buno baabukolera ku woteeri emu Entebbe. Naye nga mazima Judith Babirye emmunyenye y'eggwanga, emmunyenye y'ensi yonna, yandibadde ekola obufumbo obw'ekimpukumpuku kubanga n'ekifo kyennyini awaakolerwa omukolo abagenyi abaayitwa baasula tebamanyiwa mukolo we gugenda kubeera, era nga buli omu eyafuna kaadi bamugamba nti akasimu kajja kuyitamu ku nkyoko tukubuulira awali omukolo, kubanga gwali gwakwekweka nga batya Nnaalongo maama w'abaana okujja okugulinnyamu eggere, era nga guno gwakwekebwa nnyo okulaba nga ne bapapalaazi tebagubeerako, si kulwa nga bafulumya ebyama. Wakati mu kuteekateeka emikolo, mukyala Ssebulime Rukiya Ntale we yaviirayo n'abagamba bannange nze ono omwami wange tumaze naye emyaka giri mu 10, tulina n'abaana, kale atandika atya okuwasa omuyimbi Babirye gwe tubadde tutwalanga ekyokulabirako, ekintu ekyayongera okusiikuula emmeeme z'Abannayuganda. Omukyalo ono kyamuleetera n'okugenda asisinkane bazadde ba Judith Babirye boogeremu bamutuusiza obubaka ave ku mwami we, naye nga mukazi wattu asiwa nsaano ku mazzi, era bano baamala ne baagalana. Ekyamazima Rukiya Ntale yayogera bingi, ebikolimo yalina bingi eri Judith Babirye, era wano tuwogera kirabikanga muli w'amayirungi, anti akugamba ensi tugiryako makoola ng'ettama lijjudde. Rukiya Ntale yawangula olw'ensonga nti oluvannyuma lw'omukolo obufumbo bwa bano tebwaweza na myezi 6 ogenda okuwulira nga busatulukuse Judith Babirye wuuyo alinnye ennyonyi addukidde mu ggwanga eri Amerika, ng'okuva olwo taddanga mu kulabika. N'ekyaddirira ye Paulo Musoke Ssebulime, omubaka wa paalamenti omulamba, okuddukira mu kkooti asazeemu obufumbo bwe ne Judith Babirye ng'agamba Babirye tamufumbiranga ku kyamisana yadde ekyeggulo, ate nga n'emboozi ey'ekintu ekikulu ey'abafumbo naye agikonga lusu. Kale n'abeeraawo ng'agamba omulamwa gw'obufumbo bwabwe teguliiwo, era bw'atyo n'asaba baawukane. Bwe kityo obufumbo bwabwe obwaliwo nga 27 Julayi 2018 mu kafo akamanyiddwa nga Las Vegas akasangibwa ebbunga ne busattulukuka. Wano ebigambo bingi ebyayitingana, bampalaniraako ba Rukiya Ntale ne batandika twakugamba, era waliwo epanka twagamba va ku musajja wa munno, era Ntale yakukolimira, wabadde temusobola kubeera mwenna, ng'ekyamazima ku bigambo ebyali bikaawa okukira omususa nga Judith Babirye tasobola kulinnya nnyonyi kudda Uganda, naguno gwaka tumukonga lusu, obuyimba bw'obwatuwoomeranga twasigaza kubuwulira ku ndeereetu,
naye nga gwe ayagala okumulabako oyina kunoonya kifaananyi ky'omulabeko okutuusa jjo ly'abalamu lwe yavaayo n'agenda mu kamera ne yeetondera bannayuganda n'agamba nti ekyobusiru kyakyasinze okukola mu nsi muno, okusalawo okukyamu kwakyasinze okukola mu nsi muno kwe kuyingira ebyobufuzi, kubanga ebyobufuzi bye byamutuusizza ku kino kyonna. Bw'atyo n'afukamira wansi n'asaba bannayuganda bamusonyiwe. Abantu bonna be yamenya emitima mu lutalo luno olw'obufumbo, abantu bonna be yamenya emitima ng'agenze mu byobufuzi, abo bonna abamiisinga ennyimba ze bamusonyiwe. Era n'amaliriza ng'agamba sitaani yamukema, wamma ggwe sitaani mulaba edduka. Ebirwa byerabirwa, naye n'olunaku Judith Babirye lwe yayingira ebyobufuzi n'alekulira endongo lulijjukirwanga.